Abakulembeze Kamwokya balaze obwennyamivu eri abantu abamala gamansa kasasiro kye bagamba nti kireese obukyafu okukakkana nga bakwatiddwa endwadde. Okwogera bino babadde bakungaanya okuyonja ebitundu eby'enzigotta e Kamwokya ng'ekikolwa ky'okwegatta ku nsi yonna okukuza olunaku lw'obutonde bw'ensi. Era y'ebyobulamu si nnungi wadde n'akatono. Abantu baffe bali bubi, kasasiro mumulaba, Nabugabo egezezzaako kyesobola naye ne Nabugabo yennyini ekompulayinga nti bagiwa ssente. Bano beegattiddwako aba Nabugabo Apudil abakwasibwa eddimu ly'okuyoola kasasiro mu Kampala. Oluvannyuma beetabye ku mukolo gw'okukuza obutonde bw'ensi ogutegekeddwa mu kitundu kino n'ekigendererwa eky'okusomesa abantu obulungi obuli mu kubukuuma. Emirimu gyaffe gikwatagana bulungi nnyo n'omulamwa gw'olwaleero. Omulimu gwe tukolera ddala okusookera ddala tuyonja abantu nga tubajjamu ebisaaniiko nga byebimu ku bitunuuliddwa okwonoona obutonde bw'ensi. Aba Nabugabo Apudil bagunjaawo kaweefube w'okusomesa abantu okusosola kasasiro ono okulaba nga babaako engeri ey'enjawulo gye bamuganyulwamu. Nga ku kasasiro nga tumusuula busuuzi kiteezi naye twogera olwaleero tumukolamu ebintu eby'enjawulo ebikulaakulanya eggwanga. Tumukolamu manyuwa, tumukolamu emmere eriibwa enkoko n'ebirala ebifaanagana bwe bityo. Tubakubiriza okusootinga ebisaaniiko kuba kati we tuli tubikolamu ekyomugaso. Twagula ettaka ika 10 ettemangalo kwe tukolera omulimu ogwo, era pulojekiti egenda mu maaso nga tukozesa ebisaaniiko byennyini bye tusolooza. Bano era boolesezza n'ebintu eby'enjawulo ebiva mu kasasiro gwe bakuŋŋaanya. Nga bwe mulabye ekisipo gye twakoze olwaleero, tulaze manyuwa gwe tukola mu bisaaniiko, ne tulaga emmere y'ebisolo gye tukola mu bisaaniiko nga tugikola nga tulunda envunyu eza BSF eza Black Soldier Fly. Mubirabye enkoko weeziri ze tulunda. Ye minisita wa Kampala Minsa Kabanda asabye abantu okujjumbira obuyonjo mu bitundu mwe bava okwewala endwadde. Obuyonjo si bwa Nabugabo, si bwa KCCA, si bwani, wabula tusomesa abantu tubagambe nti okwewala endwadde kukuba kifo ky'okulera nga wayonjo, okwewala obulwadde kutasula kasasiro mu mwala, okwewala obulwadde kuteeka kisaaniko mu dustbin. Abakulembeze era baweereddwa emiti gy'okusimba ssaako n'ebintu eby'enjawulo ew'okukuŋŋaanyizanga ebisasiro mu bitundu byabwe. Kati nze ekyalo Mwenvu bakiyita Green Valley, kiba kitegeeza kyetaaga emiti. Ekyo nkisanyukidde nnyo era mmanyi mu bbanga tono oba najja okunkyekyeera bajja kusanga nga kimeze. Kamwokya kye kimu ku bitundu ebiri mu nzigotta za Kampala ng'ekimu ku bizibu ebisinga okubatawaanya ye kasasiro amansibwa buli wamu. Teddy Nakaliga, Agafeeyo ku Spark TV.